mukaaga Lwengo basattira olw'enkuba eyabaddemu omuzira ssaako n'ekibiyaga okusula amayumba ssaako n'okubononera emmere. Bano nno basabye Ssaabaminisita okulaba nga abadduukirira basobole okubeera obulungi. Katubirabe. Enkuba ebadde mu kiyaga ekosezza ebyalo okuli Kitwe kya Njovu, Bukedde, Kasambya, Kibimba n'ebirunuma ng'ebyali birina bisanga mu ggombolola ekyazanga Rulo Lwengo. Enkuba erese abatuuze mazigi badde maze ebbanga ly'emyezi 6 nga tebagirabako. Tukubye nnyo nakani ebitooke byonna byagudde. Titukyalina kitooke byonna byamenyese, amatooke amato gamenyese, amayumba gagenze. Buyaga yatukosezza nnyo. Ekyamazima omusana gutukalakatidde emyezi 6. Tulamye Ambrose ne Kawesiriba abatuuze ku kyalo Kitwe kya Njovu nga bombi namuteeka w'enkuba abalese tebalina oyo basula batunyonyodde okusomozebwa kubolekedde. Enkuba yazze y'amaanyi ennyo n'ekibaga omungi n'emuzira omungi kwe kuba ennyumba yange yonna n'egwa ku ttaka era mbadde nsaba obuyambi gavumenti banyambeko. Twaseetaseeko ku bimu ekisenge ne kivaayo eno ne kimukuba nadde eno kati nange nadde nazze okumuyambako nga madamu wange nakyo n'ekirala nkiwanuka wange nange nekingwira naye madamu yayisizwa bubi nagenze mujjamu musitulayo eno mufulumye simanyi nawe nayitidde oba nayitidde wano oba olugi lwadde luggule Katonda nanyamba nesobola mufulumya. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Ntambaza kiri omumeraliikirivu nti obumenyi bw'amateeka ssaako n'obutabanguko mu maka bwandiyogera ova ku bbula ly'emmere eyonooneddwa. Gaadde gatandika okuwumbawumba kati nga lino obaolira balimi nga tusuubira okuba nti gunaagenda okutuuka ogw'omwenda obumanyi oba ogw'e11 ng'ettooke lino omuntu aba alina kakola kika n'akawunga nako ka bbeeyi tikakyagulika ne ssente nazo situziraba zetukola ki zinaakagula. Tusabira gavumenti etudduukirire ng'abatuuze. Ami okuzimba kano akayumba kubadde kweyiiya mu mbeera etali nnungi. Ensonga endala eriwo esinga okutuluma siga nti eruma wabula eruma ffe ffenna. Tulina abakulembeze baffe be tulonda okwagala okutuyamba mu nsonga nga zino. Teri n'omu atugoberera wadde n'omulundi n'ogumu. Era njagala okubategeeza nti tugenda kukwasaganya tulabe engeri abantu baffe gye tusobola okulaba nti bayambibwa. Ibrahim Kisata ategeeza nti Lwengo kyetuuse ku kisusse ku kya bulijjo nga wakola ekisoboka okuyamba ku batuuze. Tugenda kusindika abantu baffe abakugu mu ofiisi ya kaawo bajje babalirire bajje beetegereze obuzibu obwabatuuseeko n'obunene bwabwe tusobole okulaba bwetusitula alipoota tugyongeze mu gavumenti ya wakati omuli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Nabbanja mu ofiisi ya President tulebe bwasobola okudduukirira abantu baffe. Florence Tumupende yakusakidde guli ku Bukedde TV. Kati bo abatuuze b'e Semuto mu disitulikiti e Nakaseke batwalidde amateeka mu ngalo bakakkanye ku muvubuka gwe bateeberezebwa okuba mubbi ne bamukuba mizibu egimuviiriddeko okufa. Bano ne tebakomyeko bamukumyeko n'omu.